nti omusajja yatendeka omwana nga mukunja namutendeka mu taekwondo nakuba abantu bonna mu nsi n'abawangula naga nti nsigadde gwe trainer bonna mbakubye ba Tyson ba Holyfield bani trainer naga tukayingire tekakati trainer he had reserved one tactic yamukuba trainer takuwa byonna Museveni bwakuwa ekifo kyonna byonna togenda nabyo gavumenti ya Museveni eringa emmotoka weegera okuvuga emmotoka pedo ziri wuwe tewali alina power one nti gundi ajali awo nti mbere mu meeting nti bagenda kusula gavumenti mbiyingiremu nti nkube muhozi swakije ya muhozi ogimanyi gwe pedo ziri wa Museveni teri alina kifo wano butereza gwe tosobola mutomeza kubanga bwasiba all the people you found here powerful basemogere yabakunamya n'abasuula he created a new generation yaba controlling esisimu yiye kati ngani owamanya ennyo gwali nakunamya namusuula nga yamujja bweru Haji Kigongo bulijjo yakolaki yakulira National Task Force ewa mukyala namyalo gyali ewa Hajati namyalo gyali Museveni yabala nti Task Force endyako sente mmeka abasajja bano bajja kusaba emmotoka ennene sente budget n'agibala kuba muyekera akozesa mu situation of scarcity n'amanya nti ebandi ne kaliyuki enjawulo eriwa omanye nti bandi oyinza okuleeta bandi erina ennyumba ezitanyuma okujjako ngaolisaafiriko ate kaliyuki bayimba oluyimba lwa Semakula ne Semakula tamanyi kaliyuki kakati naye mulimu gwa Kigongo yamyuka omukyamaniye alitakulira kankubuulire nkugambe National Task Force erya sente nnyingi namyalo tali namyalo naye akola omulimu gwe kiki lwe gumu because namyalo is going to be there up to 2026 Task Force tasiki kyogamba neluli Kigongo yali atula mu office of the national chairman and the task namyalo is doing exactly the same work a task force would do but because Museveni considers costs and namyalo is going to be remaining there until Museveni bano bamwagala kati task ya namyalo ya banga ya Kigongo yaberanga ya president eyadema yateekanga abantu ku kisaawe ku airport eyadema banange baagala eyadema amala nga basasulwa abategeke baba muswati bw'aba agenze ebweru mu conference zonna bwe bayita nti his highness asiye highness majesty muswati basooka kuwaga alina abawaga logologo muswati logologo muswati ensi neeseka bajja na bukete ne mubuyita mutemula bano abatunda ab'ebizindaalo abatunda mu Kampala engatto singi bibiri engatto waliwo omukazi gwe nalaba ng'atunda engatto nangenda esaati bakansala mugule esaati ze mwagala siringi 3,000 ngenda omutuka koti 3,000 ezo zakakaaki ndabadde mpita bantu nalabye omusajja ku TV oluba ng'alina oluba lulinga olufuemu baluuni n'agamba tulina poloti za miliyoni 2.5 ziri luddawa mu Uganda olwobula miliyoni nemujeeri omutwa tekiriyo you cannot get a plot in any country of Uganda of 2.5 ujifuna uwa nga bunene bunene mukyalo ate boga nti bunene eba poloti ekiba poloti odividinze poloti emu into 4 2.5 is a fifth na Minister of Information National Guidance kakale mbadde mbagode bayogedde ne bagamba abaana batunda mpya zaabwe bagende omusajja oyo omulaba nti balina mu famire yaabwe balina ekiwuka ekibatawaanya twakuba mutabani w'amannyo ne tugajja muyakomawo n'avuma Junior bwe yakomawo ate nze nali kitunuulidde bwe yakomawo n'avuma
bagetwako uyu musajja tumunyize n'ayavuwala omanyi kye bagambye mbundi kamikazi okimanyi kamikazi baali basajja abajapani mu second world war nga ba pilots kyebakolanga nga japani amaanyi gagiwedde yatendeka ba suicide bombers nga bo tebagenda kudda kamikazi yayingiranga mu nyenye ejjudde ki bomu nga ne bwegikuba mufa ye kamikazi bagenda ndi kamikazi no give me my money ate banaye ebintu birungi nnyo ensi esaana okubeera kanaavuganya kyobola nwanirako konna okwebeerewo muhoozi yagambye mwenda yatuusiza message tewali kusokoola nda z'abantu killing people for organs cannot be tolerated naga any person inemuke alowooza mu kutta aba because it means killing people mwenda yababuuziza okay we have a law but what about illicit killers who will work outside the law kubanga bakola enguli act 1933 naye wala kiwaali enguli act yes abazungu bagireeta mweri mu constitution enguli act 1933 nga wala jatta abantu babuuza abazungu gavana yagenda mu lukiiko lwa Buganda ne bamugamba nti sebo nabagamba naye mutuyambe ku walagi kuba abaserikale be basinga omunyo walagi banubbi be bamukola muwogo wejjiini walagi kiva mu wejjiini ng'abanubbi bakuba emundu nga batamidde kakati colonial times ne bakebeera ne baleeta pathologies ebungereza naye nga buli mulambo gwa munubbi guliko ekiwunya ne bategeera nti sinjaga naye eno wejjiini mwemuva walagi 1933 ne baleeta disidi walagi abaganda ne bagamba nti ebyo biswazi naye kankubuuli omunywi wa walagi ono kuluda omanye ekiriwo kwata akatambaala akeera okateeke ku girasi omuyiwemu biswazi byereere walagi atta ekibumba naye abasajja babuuza gavana tiwaayi bwe nfana ekibumba ekiramu bampaaki nti tewali fuluma olukiiko abasoga baagana okutta emmese beemikira ne mugigula naffe mutugambe omuganda afa n'ekibumba ekiramu mwina sente zemumuwa kakati these people bo balemeddwa I want money like you the more you suffocate me temujja kisobola kale tosinga wakibagamba 9 years sente babadde bazimpa n'aziremera ye ng'alowooza nti nja kukola ki ekitegeza obanja sente zo I want me sijja kudda mu kyalo nga ndi mwavu sibangako waffe kode Museveni myaka 14 olose mmeka z'obanja bazimanyi billioni nga yakabba mmeka ye yakola field yakola strategy nze ne mutuusa yali takimanyi nze nyigiriza nnyo omulenzi oyo naye nze namukolera ekintu kimu mutuusiza mu myaka 9 mu baganda emyaka 9 guba gufuuse muteeko genda olatte bw'atasasula enfuusa zijja kumulya ku lulimi bw'atasasula ekigenge kijja mukuba bw'atasasula abaana be balisasula omuteeko manyi kyekibutegeeza abanyankole temumanyi kyebayita muteeko omuteeko mubi nnyo omanyi nti omuteeko temusisinkana kati situyinza kutuula naye tetuyinza kwatagana wagusindise gwembanja kakati ekirala finally two things ti abantu bawano obwongo nseka nalabye katuntu omanyi ffe bwe tuba tugenda okutunda emmwanyi abagula emmwanyi bakuba ekiso waggulu wano ne bakuba ekiso ne wansi to see oba emmwanyi nkalo you don't power the whole sack obanga mwataddemu obukiringi kakati obanga mu mwanyi bateekamu embisi how can the law protect nga mumala kutta muntu mujje mu organize that was mwenda era mwenda yabagambye nti oyo omusajja temumutegeera nze yalowooza nti nze yabakoledde overview twatandika omulwanyisa ddi mwenda n'abakoledde overview n'abagamba nti the immediately he knew tisinze namukuba mumwamukuba nze tanvuma but he called me all sorts of names nze byuma mbambalabo bo babiyita majiini baleeta abachina ne baliisa ekibyabalemu tekinologi wange ali advanced agati ate basooka gamba mirundi cannot even handle his telephone nze omusajja yasomera romania ne israeli
singa waliwo gavumenti era bali batusomesa batugamba timumusomedde bwerere ogende ewamu regime nesimu emaleta kyeka 10 nga nkuwulira byoyogera ngonkubidde essimu ngate nze nzigyeko nga gugyeko byoyogera mba mbiwulira kakati kambabuulirewo let me tell you one thing ate empatuwakana bibalemye bakubye emyaka mingi yeyasa yokka nobba essimu yange nina bwenyiga neetulika nekutta efuuka bomu mukwano gwe lwaki teyakuse ku birthday teyatuyise nalabyeku alinawo abakyala basala nabo keeke alabye omuzungu naawe nakukwata ku mukono nosala keeke wabadde oganya okukwata ate akambe manyi bakamwana n'abatali bakamwana nze era nagenze tayagala kiwulirako ekyokuwasa tayagala kiwulirako okuzaala omwana kati omutadde ekigu bwonyigiriza ekintu n'ogaana yanziyeko n'akazindalo nga mbuuza nti waliwo mukamwana wano naye kyasanyidde bano abasajja bagambye nti mugumu bamukuba amannyo n'akomawo nange nali nga takyadda yakomawo n'avuma fe tuli basajja bagumu ekyabatwala abaali bamutta baali bakimanyi baali bagenda mumutta ekyabafumula yamukuba teyakomawo teyajja n'ayogera kakati ekyokubiri waliwo eyalemera sente zange yazibba biliyoni 10 ng'atabbye ne biliyoni 6 naye ffe tuyina mu bintu byaffe ebyo bya nyegenyege tulina gwe tuyita igala mandwa egenda muggala ennyuma awo ekolewo ebi aliire byombi abikolere mukamwa igala unaasaaga omanyi nti igalagala n'omukazi mujjawo igala akuuma omukazi emmandwa yava bunyolo bagiyita igala anti kakati goba olumba mukunji oli mwezi okuba ekisenge nga bakaddewo enyondo omusajja empala ajambaliramu lukobo lwaloki nga bagaddewo anti asanga nga gaddewo ngendo ne krisimansi kajja kugiryaga eno waggale libiti obusajja buno tubukuba ennyo kamba buli temuteesa nabaana bano abaana bakube bukubo kubanga you see for you mugenda for good omuntu ebintu byebajja mu muntu birimu miliyoni za dola 7 kati bo balowooza mbu miliyoni 10 miliyoni 5 mumpeeyo abantu 10 nange mbate oba omuntu avaamu miliyoni 7 nange mumpeeyo abantu 10 aba West Africa bagamba nti if you want to eat a toad eat a Jewish and fat one obujuzi bwenekali bintize yalowooza nfafa ajja tujoka kakati bagenda kugamba wano tubiganye n'ongamba etteeka lyayita nze nalimba polovogenga wali tumanyi kyenziko I was ruling the snakes nenfukamira n'okuvuga ekyanebatuuza meeting z'abasawo nga njagala kumanya bakirimu lisiti yonna ngenda kuba mitwe kirudu kawempe lugazi embuuki abantu bajja n'abalwadde baabwe nga bajja n'enkoni bajja n'emiholo kwata ku mutima ogendeka ekiruddu okujjanjaba abantu bajja n'emiholo nabagamba nti mujje bannansi abanene ekiruddu kawempe lugazi kitovu mujje muba kubanga abasajja bajja kujja ku loole ng'omulambo gwa bagukebedde ensigo teriimu bannansi abanene mujje emitayimba mu malwaliro madiisa g'amalwaliro abantu bategedde bagenda kukola demonstration that will balance Museveni. I'm telling you, when I tell you 10 things I see it, balina ebifaananyi by'omuntu gwe bakutte. Why doesn't Museveni deal with this man? Kuba kakati abantu bonna bakimuhoozi yakigaanyi nalabye mwenda nga agandi over my mother's grave because I can be a victim, I can fall into an accident, I can follow it. Tikikiriza ne muhoozi yakigaanyi nagandi n'abeemukewe kakati mukubye jogo kumulira isolated
have exposed him. He has lost. Ono kizuuza omutwe bagenda baba mutte. Oyo aliko emmandwa y'okufa. Mwenda yamubuuliridde abantu bamubuulira mumuleke ayingidde ennaku 40 kizunza omutwe abantu bamumanyi. Luli bwe yaguza amulani abantu tebaamutegeera mwali muloza nnemba naye kati kizunza omutwe. Kakati tulaba mu Baganda singa oyo kinyeenya mutwe ali mu Baganda omanyi nti waliwo emmandwa gye bayita kidembo. Enyeenya mutwe ya konkome ye kidembo otambula onyenyanga kirina oli amakonkome bagiyita kidembo. Kakati eno bagiyita yigala. Mugenda kulaba akasajja ku Krismasi nga kali emmere kapamiramuka paka nga kakalisete. Abasajja bano abawesitaana bo tebamanyi beetaaga n'okukwata ku b'amaanyi ne babanyumiza nti eddoko likono kateera amandwa nti nyini eseza akayo kale bakaliijo kasotoka mu kaliijo nimuzunze wali owonyi byewaguza amulaani era okomezaawo entwe eyo bajaasi kiki ekikuwujja oyina ssente buli kimu oyina amata oyina ennyama oyina buli kimu era kiki ekikuwujja olemere ku bantu mandwa emmandwa yemuliko yakufa mukaleke bakatimpule. Mr. Mwenda, don't waste your time with this man. He's ready for death. He wants to meet his creator. You at one time you were living in acute poverty. Today you have acquired wealth. We came from far. You will go back where you started. Omusajja omuyizi yafumitse engabi 2 n'atwalako emu kana gyakimenda kozi n'engoko eri teyaddayo kulya eri gye yatutte yamutta mutamatira. Oyina amata oyina ennyama oyina buli kimu bakuwadde sente zemu oyina olemera ku ebyo. Omusajja omulala era yali tamatira n'akwata engabi naga nti alla nakola ki n'akwata embogo naga nti nze alla nakola ki gootawa binene n'amuteerako enjovu ku mutego yamwabiza mu kkubo. Waliwo agenda okwabika musajja wa galubindi agenda kwabika kano bagenda katimvula kamaze okuyingira. Mwenda baveeko. Mr. Mwenda, don't waste your time with these people. You delivered the message that MK is totally opposed. Mwenda yabagambye nti mukozi yagamba omuntu bamuziike n'ebintu bye. Nayogera wano bintu byange babindekere. I was provoking them into battle. Ogambye mukozi naye katukyalinawo muzeeyi. Ye muzeeyi agambye tewalabye mukozi bwayingira ekibuga era njagala okubuulira lukwago nalabye baabeera babiri nalabye basatu naye Seggona olw'okuba ali mu opposition adayuliitingako ku bwalooya era nze ngamba nga bwe tulina political economy twalibadde ne political judiciary oba legal politics. Kakati batunuulidde abantu abo basatu abasoma ebyamateeka Lukwago tamanyi reality tukiyita liyo politiki kitegeeza nti obuntubulamu buweddewo abantu bagumikiriza ekikolasi. When you look at our army is highly educated. Mugisha muntu yali amekamanda n'agenda ewaabwe ng'alina akayumba katono nnyo abantu b'ekyalo nga bamusekerera. Omuvubuka yali akola mu revenue n'aligugumula ekizimbe ku kyalo ne muganda b'oyo gy'akola kwe batugyereka Museveni aziwa ati bayizi oliwa tuhumiliators aziwa balala fayina omugeto gwe yatugerera. Kakati Mugisha muntu yabagamba that man is going to be arrested because he's thief. Me, I'm not a thief. Abanyankole amagye galimwa nnyo tibaali beemanyi tiyo faamu yaani tiakola mu Yesu eyo faamu yaani nti revenue eyo faamu yaani nti oyo avuga emmotoka mpenkoliwa akolawa. But what about the army? Kwatiyako bufuuka bumbowa. When you see, as a political science, I want to tell you in a humble manner, when you see soldiers taking over responsibilities like a road construction, if Museveni was not around, and it is a coup, Babakoye, Mubi Chimala,
nti omani cannot go back ng'amaze emyaka 30 mu magye ne 500 million zikole ki? Bakazi bababuuza n'abaana bamwe mwalwanira ki? Ne mukuba mu mawulire abasiru abamulisa n'abaana ba New Vision. Kabanda bali mu cooperative batutesete bweziti. Where did they fight? This is pathetic. Who are stealing the money? Where did they fight? When you saw the iron sheets, did any member of representing the army gate? Kagulupu kakakundi enchanga bagula amalala nga sente zalize mu bantu bazikolaje omujasa okulya okufuna bamusalako omusala gwalina gyagenda neyewola era ne baga nti abajasi basobola okusula gavumenti nga kano akalina olubaliga mu Kampala. Where do they invest? Tawulikira akasula gavumenti ya Uganda. Abajasi bwe beewola sente mu wazalendo bakazi babalagawa kuba omukazi yasigaza kakati ngali Somalia. Sente ziragawa mu maduuka abo bakola mu revenue abanene abajja okuduka n'embuto zaabwe abagala okutta abantu abatakuta. Omujasizi woman ali mu owino ali mu butale. This is where she can work. Kana kalina olubaliga obuliterera mu coffin tekakitegeera okwata aba boda you are recruiting for ADF. Agundi ziko ku station zonna era nasanyuse nnyo bannange omukama nkumi. Omanyi oluyira bwe lukwata emmese egoba omusota. Oluyira bwe lukwata sekoko efuuka emmese ebwewe dudu nga tekyaduduma efuuse emmese efune weeyitira. Agaleka nkubuulire akasajja kano kajoza ababooda nekiyimba emitwalo 5 jabakebera emitwalo 5 bikogirokoti baali bakasiza ne petrol station yakoiba anali nsirisi nekati kansirika kakati linda owamaze ogenda zimujjamu ono wamaze azokuvuka bodaboda mu Kampala kana zimujjamu eyingira esabera kagenda mukebera obulwadde ako kafuuse mese sekoko tekyaduduma. Mese kakale kankubuulire owa trafiki akyabba ababoda abali mu Kampala kalatasi ya boda iko wapi pisto oba ninda kwengera sirimbo nagenda kakunoge nayagala kenzo notakola blackmail nebe yagenze wa president suudi era nange njina ne Diamond baba n'abasajja bagambye naye omusajja tumwavuuziza ne bwe kaseera gye ne suuti eno mwemugamba nti empologoma bwekogayinkana epusi. Nze njagala nnyo kenzo yankubira era lema era abasi bakwengera bagende bakunogi bamunogi nisikole ku blackmail bakunoganogada nakusanga oli vagini singa abasajja ffenna tufaanana kenzo ensi yaliteredde bwano batogendayo. Aba ninda kwengera sirimboona nayimba naliro lyevanizi nalyo ndyagala nnyo nti era ogenze ngenda kukola se ali ogenze okulya naawe entula n'okulya enkoko nga siriwo olinderinde mukwe yakatuuka yaba takwetaaga kuki ate gwe tomanyi kuki omusajja ali mwana okolaba mu Uganda mutumanyi nti omuddusi asooka nadduka nga tali ku byavako n'amanya nti ngenda kufumbirwa nga n'emyaka 6 yinzikulu ate tulinawe yamwabya yamukubya ntuusi